kuyisawo security alert. Ngenda kusooka kuyisawo security alert. Manya baganda tuga nti okwenda sebuti ensanafu etambula egaludde. Bwe tutyo. Nga sinagenda mu security alert. Njala sooka okutwala obuvunaanyizibwa ng'omusajja omuganda mu Uganda tuludde njozeyoze Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri wattu okutuuka ku matikira ge ag'emyaka 33 agakoziddwa olunaku lwaleero nga gakulembeddwamu ekitambiro ky'emmisa ekibadde ku Watoto Church mu bitundu by'oyogerere awangala ayibeene Mukama akozesa ebisinga ku ebyo era akukingirize eri abalabe bonna. Tukusaba Mukama akuwa amaanyi akuwa obuvumu osobola okulwanira obwakabaka wa jjajjaabo okulwanira Abaganda n'okulwanira bannabiganda bonna kwe bali kubanga tukwetaaga nga bannabiganda ffenna nga tetwawudde. Nyongera okujukiza bannabiganda mwenna nti Ssaabasajja Kabaka takulembera Baganda bokka akulembera bannabiganda bonna abali mu Uganda n'abawangalira mu Buganda. Tukussa mikono gya Katonda asobola okukusobozesa okwekengera n'okwetegereza buli nsonga yonna. Wangala ayibeene Mukama akingirize. Aho mba maze okwebaza na buli kimu. Kati njagala genda ku security alert ezituleese. Security alert esooka. Okusookera ddala njagala okukulisaayo Baganda baffe mwenna abadde mu mbuzi ekogga okumala emyaka 6 bweddu nga musibiddwa ku misango egitaliko mutwe n'amagulu olwana kyemalira Joseph Tibahabura tabasiro mutabani wa Kanekeza mutabani obuhozi saako n'ekibija kyakola mu gavumenti ekibasibye ku misango emyaka 6 ate oluvannyuma ne kyefula nti kibatadde nga kibawadde ekisonyiwo. Baganda bange mukulika eyo enywera yerima we mwatuleka we mujjo tusanga obutusanze omulimu gwaffe ogw'okubalwanira n'okuboogera tuba tugukola okwetola ensi yonna. Era wano njala tutola mukisa guno okubaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna gy'oli gy'okakkalabya n'amapeesa g'onyiga yongera okuganyiga n'abakulembeze banno abali mu diaspora saako n'abo abali ku ground n'abo bakola buli kisooka okuba nti banyiga amapeesa buli angu okuba nti mutaddeyo seri ku pisi tuba ku nninga okutaba comrade. Kati ba comrade mwe n'abafulumye naawe abasuubira okufuluma. Tugamba nti ebyafa bidiringana tuli mu security alert. Ekirungi nti mubaddeko mukomera mufulumye Uganda mugisanze yatabanga okadda naye bakomere mbasanze basobodde okubeerawo. Kati njala bajjukiza mu security alert nti okwerinda sibuti yes ebyafa tebiri ku side ya Museveni. 1 tatuukiriza ndagaano 2 tayaleka bujulizi mabega akimanyi nti emyaka 6 gy'abasibye temuyina musango gubasinze kubanga talina bujulizi bubalumise nti mwazze emisango. Ayagadde kukozesa ffujjo lye okulaga nti abawadde amnesty mufulume kyekiyita nti abasonyiye naye nga temu kubasonyiwa alina kyabaagalamu naye mu kubaagala mujala bajjukiza si mmwe musoose okufuna amnesty si mmwe Museveni basoose okuwa amnesty. Abantu bangi Museveni bawadde amnesty n'amaliriza ng'agenda abasojjola mpola bawadde amnesty okuva mu myaka gy'ekinana okutuuka olwaleero. Kitegeeza ki? Gwe Muganda ngo batadde olwaleero bagubadde amnesty kumwe bannayuganda ku bakomrade bafa muri okuli Machete n'abalala. Njagala mwegendereze nnyo endya yammwe entambula yammwe gye musula abantu bamudiringa nayo n'abantu mugenda okusingana. 1 njala baga buli afuna okutaddeko IO gwe bayita intelligence officer. Intelligence officer yagenda kuba coordinating n'abembega Museveni bali mu kitundu nga bagenda batambulirako. Ekigendera kya baagala kubajjawo kasirise nga tekijja kutiisa abantu kitya. 1 basobola okutega omutwa basobola okutega accident basobola okukola ekintu kyonna ogudde mbayaaye gwe bakujjawo kubanga abayagala kendeeza ku bantu abandi badde bamuwaako obujulizi mu kooti y'ensi yonna oba ewantu wonna nti yabasibira bwereere ewatali misango. Mujjukire nti gavumenti okusiba omuntu nga talina musango ngira talina bujulizi ekintu ekyo omuntu oyo waddembe ogenda okuwaggula omusango ku gavumenti okumusibira obwo ne bamuliyira buwanana. Kati Museveni okuba ti musajja mukujjukujju muyaaye amanyi nti bamutaddeko pressure okuva mu United Nations n'ebitongole ebirala. Kati ye kyakozeko okuwa amnesty bakitegeeza nti ye kati nekyewandibadde ogenda omuwalira tojja mu olw'ensonga nti ayiye akusonyiye kati kitegeeza tosobola mukola tosobola muwaabira
ne yate yayina olukusa olusobola okutambulirako kutta. Muganda ngenda kugamba yonna gy'oli kana katamba kusaliramu nga wakuva mu kkomera. Weegendereze nnyo gy'olya gy'otambula na buli kimu. Babataddeko ba IO intelligence officer. Bagenda kuba balondoola. Naye ng'ekigendererwa kyabwe kubajjawo mu ngeri ey'ekimpowooze. Kale na comrade yakavaayo muganda yankusabira weekuume ng'otambula bulungi amasimu g'okuba abantu b'osinga ne boyogera nabo obeere kyakulabirako nti weekuume kubanga bakimanyi bulungi nnyo newankubadde abafoosinze okukkiriza Amnesty munda mukimanyi temwazza misango era temuli bazzi ba misango. Ye security alert esooka mubeere nga mukimanyi mwenna bateereddwa n'abasuubira okuteebwa mukimanyi nti oyo Museveni bw'atyo bwakutakuma ndagaano ye nenga ekyo ekyokugjawo bantu bawadde Amnesty zakikola ddala mu baganda baffe abayisiraamu ne baganda baffe bazze attampolampola nti abasonyi n'amala n'akutta kubanga akimanyi yabazzaako emisango. So mubeere careful nnyo. Ye security alert esooka. Security alert eyokubiri. Security alert eyokubiri. Honorable Great Namugga. Honorable Great Namugga. Wonna wooli. Njagala kusaba owulirize bulungi nnyo. Oli mu target eyokusaanya. Waliwo mission yasayiningibwa bagiyita elimination before 2030. Elimination mission eno ekulembeddwamu omwami gwe bayita Honorable Aruna Kasolo ne gurupu ye. Baagala kujjawo abamu ku bakulembeze ba Nuupu ne target yaabwe nga tolimuyingidde 2-3. Target eno baagala kukola buli kyonna ekisoboka okujjawo gwe ng'omuntu. Era nga mission eno bagiwadde abasajja ba firing squad nesobodde okufunako file y'omwami gwe bayita Lumu ng'ono ba firing squad e Masaka. Lumu ono ne banne balina mission ey'okujjawo Honorable Great Namugga nga mission eno ewomeddwamu omutwe Honorable Haruna Kasolo. Honorable Haruna Kasolo amanya bampita Lumbuye manyi omuntu yenna addamu okufa mu national platform nga munnabyabufuzi. Tulina obujulizi na buli kimu ekirumika emizannyo gyonna gy'ozookola mu kwetaamu okutta abantu b'enkyukakyuka. Honorable Haruna Kasolo amanya ge bampita Lumbuye. Tulina obujulizi bwe twagala okujjayo nga bukusifu obukulumika mu mivuyo gy'okutta abantu. Omwami ono gw'osindise okweganga Honorable amutte bamuyita Lumu nga firing squad ey'e Masaka yayina mission ne banne aba firing squad okutta Honorable Namugga Goretti. Mwami gwe Lumu oli ku tiimu ya firing squad ya Masaka bakuwadde mission ey'okujjawo Honorable Margaret naye kimanye nti okalya ddakadda gavumenti yamwesigaza akasira mpawe kaaga. Singa ekintu kyonna kituuka ku mukulembeze wa national platform naddala Goretti Namugga ekifaananyi kino kigenze ku internet obujulizi tubulina obulumika buli kimu kyonna mukamaawo Kasolo yakuwadde information yakuwadde mission n'abantu bamuzze mutta mu kyeyonoonero nga mutta abantu ng'ensi esirise. Ompulidde bulungi nnyo. So Honorable Goretti Namugga wonna wooli koza kamanye ng'akoza n'owebbwa mwami oba Honorable Haruna Kasolo yakwesimbyemu okwagala okukomeza omusu nga yawadde omwami ono gwe bayita Lumu owa firing squad e Masaka okuba nti akutambulirako okujjawo. Ekifaananyi kyekyo mukitambuze. Njagala buli muntu amanyi omwami ono amaka ge abaana be famire ye mukazi we na buli kimu kyonna mu bitukwase tubisindike mu bitongole ebirwanyisa by'eddembe ne mu nsi yonna n'okutegeeza Kasolo nti effujjo lyokola limala wuumuzaako omutwe gwo. So yeeyo security alert eyokubiri ebadde egenda ku Honorable Lumu nti Honorable Goretti Namugga wonna woolikoza kamanyi ng'akoza n'owebbwa nti baagala kujjawo before mwaka gwa 2023. So ensi yonna njagala emanyi nti ekituuka kyonna ku Goretti Namugga temubuuza Kasolo
ekituuka ku King Saha temubuuza Kasolo n'abalala awo zo security alert mbanzi maliriza tuba tugenda ku information eyatulese kati mbutongole akatambi katandise security alert ziwedde okwebaza kuwedde video yali ngenda gikola ngebesinga ku kyetuyita obumenyi bw'amateeka okutyoboola eddembe ly'obuntu okusukkulumya mu Uganda n'obutawa kitiibwa mateeka na butogondera constitution. Era mbadde ntandika video ne baza president ne bande bakola na emirimu okuba nti batambuzizza ebikolwa Museveni byakoze across the globe okutegeera. Era ddala tebibuusa ekitongole ekirwanirizi ky'eddembe mu nsi yonna ekya UN Human Rights Council netula neyogera ku kutulugunya kwa bannayuganda n'okubamalako eddembe okugenda maaso mu ggwanga. Era temulowooza ne Museveni okutaba comrade baffe abatadde ayagala no pressure y'amaanyi emuliko nagibagamba neze about information pressure y'amaanyi eno ye video eyakoleddwa ekitongole ekyo okulumiriza Museveni okumugamba alekera okutulugunya bannayuganda ng'amalako eddembe. We are appalled at the crackdown on dissent in Uganda, alongside a gradual erosion of the rule of law, increased military involvement in civilian institutions, and shrinking civic space, all of which are creating a climate of fear throughout the country. Those who dare to speak out are silenced. There is increased self-censorship, further stifling of public debate, and deepening polarization. Since the general elections on the 15th of January this year, we have received information that at least 50 opposition leaders and supporters, 5 human rights defenders, and 5 journalists have been subjected to human rights violations. These include instances of enforced disappearance, torture and ill treatment, and arbitrary arrest or detention based on legal provisions which do not comply with international human rights law. 10 leading civil society organizations have also been suspended since January of this year, while others have been closely scrutinized and at times subject to harassment. We've also received information about increased military involvement in functions that are ordinarily carried out by civilian institutions. Some media outlets have been forced to close temporarily. We call on the government to abide by its obligations under international human rights law, the African Charter, and the Ugandan Constitution to ensure a vibrant civil society where everyone can freely express their views and participate in public affairs. All right. Owadde obubaka obwavudde mu UN International Human Rights. Kati ensi etandise okutegeera naye tubadde tetulibusa tubadde tubanja ba comrade oluvannyuma ku makya ga leero akatambi akalaga Sam Mugumya embeera gy'alimu yawambibwa dda aterekebwa mu tocha chamber za Muhoozi bamugjeeka senyine bamutwala ku sseewe ate bamutochalinga kati bambi Sam Mugumya takyali muntu. Spinal cord yafa ba spinal cord bagimenya amagulu ne gaparalyze nga tasobola kutambula atambulya ku byuma tasobola kutambula tambulanga mulema. So buli munnayuganda ena gy'oli ng'okyalise bijanjala empiso nga tomanyi buziwana bayitamu njala kutegeeza kana akatambi kagenze vairo mu nsi yonna akasa Mugumya ate si ye yekka abantu bangi abayisibwa mu kutulugunya okw'enjawulo. Okutulugunya tekutegeeza kuba kumenya na kutta n'omuntu omumalako eddembe ng'omusibye talina musango n'omuntu omutwalako ekintu kye n'omuntu omugaana okwogera n'omuntu omugaana okukola kyalina okukola mu bulamu bwe kiba kitegeeza omumazeeko eddembe naye Museveni atulugunyiza. Kano ke katambi ka Sam Mugumya omusajja omuvubuka eyali embulaka mu struggle muno abantu babonyeebonye naye muganda affe Sam Mugumya abonyeebonye basooka namukwatira ekkongo namusibira ekkongo tumanya nti yali yafa n'amala n'ava ekkongo omusajja tunaakomawo n'abeerako ko mu Uganda ebbanga bajja myezi nga ne baddamu ne bamuwamba bukyanga bamuwamba ali mu tocha chamber ya SFC bamukola buli kye baagala. Kano ke katambi ow'emmemme entono kati second singa 2 w'emmemme entono ng'okaba mangu sooka okeesonya omukko kubanga tekalabika bulungi nnyo mu ngeri yaako yoyo bambi Sam Mugumya gw'olaba bw'ate bw'afaana essaawa zino musajja wattu
aina tambulira ku byuma takyasobola kutambula kweyimirirawo ng'omuntu bw'ate waafaanana yoyo nkakuddiramu bw'ate waafaanana amagulu takyagawulirako amagulu tagawulirako teyeewulira kati atambulirako obuma bw'abalema bw'ate waafaana musajja attu ayinza n'okuba nga yavaako naturally nga yavaako baamuggyako alright kati bw'atyo muganda ffe Sam Mugumya bw'akola ki Sam Mugumya bw'ali kati bw'olaba Sam Mugumya n'otunuulira Brigadier Colonel Kizza Besigye embeera gye yabadde mu kkooti olunaku lwajjo n'otunuulira embeera Erias-Lukwago gy'alimu mu kkomera n'abalala bangi abatalina mannya era batamanyikiddwa abali mu mbeera eyo kitegeeza eddembe ly'abantu lingi liri mu kunyigirizibwa ne kino kituzzaayo nti ekiri atabala kye kirina asigadde waka kati vidiyo mu butongole etandise Comrade yena gy'oli kobeera omukulembeza National Platform ngenda basaba omanyi gasookera wano omukulembeza National Platform Comrade yena gy'oli ng'okoza social media oba oli mu ngenda kusaba wuliriza bulungi nnyo gasookera wano ekigoba Museveni kyambadde ate kimulondola kimulingiza wabula Museveni asobola okukasukira empeke y'ekinyeebwa nga ye alina nsawo kati gwe n'osanyukira ekinyeebwa ekyo naye ng'asigazizza ensawo saagala kuteebwa kw'aba Comrade Machete n'abalala bateereddwa kutujje ku mulamwa era tuseke nnyo tusanyuke nnyo nno awo tuba tuwa Museveni credit njagala mumpulirize bulungi nnyo nkiddamu saagala kuteebwa kwa Machete ne banne ba Yasin Machete n'abalala kutujje ku mulamwa kati essaawa zino twandibadde tuli ku Twitter twandibadde tuli ku Facebook TikTok nga tuli mu kukuma muliro kye bayita okukuma omuliro kimanyi ngenda kusaba buli kintu kyonna ekiri associated ku government ekiri associated ku ba state agents abali ku social media abeevuma abeewemula abakola video on a daily basis nga tezikwatagana ku ggwanga na nsonga za ggwanga abo bonna basasule bali ku payroll nkidda mbonna basasule bali ku payroll lwaki ekiteesezza Machete ne banne pressure ya UN pressure ya president pressure ya pressure ya National Platform ekyagisiza Honorable Mwanga Kivumbi gye baamugye okumuleeta omulabagako mu court yadde pressure ya president pressure ya UN pressure ya National Platform goloza lwaki eri Besigye yabadde yeekalakaasa nga nno Mwanga Kivumbi bamaze omuleeta ate Mwanga Kivumbi yamugja mu kukola mutwale natete ku police bagezaako nnyo kuziba mawulire kubaziba mawulire kati kankikunnyonnyola togeza n'okola posti yonna ng'osanyuka ojagambiza nti batadde ba Comrade no essaawa eno yakupika muliro buli kimu kyonna muve ku diversion muve ku bbala muve ku nammere muve ku beewemula muve ku bakola ki temwayagalizanga embazi kibuyaga kisudde yessaawa ba Comrade chapter leaders abali mu America, Canada, Bungereza, Europe, Asia, Middle East yessaawa okwekalakaasa bannange bino byembagamba mujja kunsanyukira mbagambi yessaawa kati okuma omuliro buli lwoba ng'ogenda okusogola amabidde ne gammuka mangu kiba kitegeeza nti omulimu gw'okola munene amabidde gammuse amabidde ga struggle gammuse yessa abali mu Middle East mbate musobola kwekalakaasa muwandika abaluwa ku embassy ez'enjawulo abali mu Asia nga namwe temusobola kuwandika mugende muwandika abaluwa ag'enjawulo abali mu Europe yessaawa y'okwekalakaasa oba muyina differences political differences personal differences yessaawa staging a demonstration
abali ebungereza mbadde mu kikola mu kyongeremu Canada aziwole mu kyongere emirundi 705 abali mu America ate mwali bali mwakisisiza dda nafa bali ku social media kwetukera ku machako tusiba yesawa mu kuba omuliro mbagambi yesawa mu kuba omuliro struggle kati yesawa amabidde gamaze okumuuka mu bintu by'ekisiru tokola posti ng'ozugumbiza ng'osagambiza yesawa y'okuteeka akaliro ku nnyanja y'esoferi kubanga akawulira lwaki bakulaze Sam Mugume bwafaanana siwe kiritiye bakulaze Besigye bwafaananira okwago kati kimebaga evidi ya linkinze ya Sam Mugume kitegeeza nti ba comrade bangi betamanyi abattibwa kitegeeza nti tebasobola kulaga kibalama baamutta tebasobola kulaga kanata baamutta tebasobola kulaga damulya baamutta tebasobola kulaga abala tebababatta tebabalina wabula munabateeka ku pressure bagenda kuta buli musibe genda abadde asigaddeyo bana basigadde tulina okuba nga tukola ki tulina okuba nga tudemonstrating in fact kati amanya g'abaana agabateereddwa gasangule ku bipande ba demonstration gonna tuteekeko amanya amapya ag'abaana bonna abaabula tuteekeko amanya gonna ag'abaana abaabula n'abattibwa mukitegedde bulungi nnyo kati ssaawa yakupika kintu kino teri kuzikiza kuba katutegedde ebintu bwe munadda Museveni bamuwadde omupiira kuba yekyayagala kati mufokasinge ku ekyo nti abateredda yessaawa eyo kati bwe gaba menvu gamaze okumukombisi guvuddemu kati sa yagenda ku X mugende abatasobola genda kwekalakaasa naddala bali Middle East ng'olina Twitter handle ya oba bwakabaka bwa Saudi Arabia bwakabaka bwa Jordan bwakabaka bwa Qatar obwakabaka bwa Dubai yonna ensi mwoli genda ku Twitter handle y'abakulembeze abo namwe abali mu America osobola ogenda ku Twitter handle za President wa America owa Prime Minister Canada Prime Minister Bungereza zonna ensi mugende ku Twitter handle zaabwe mutandika obbapampinga information International Criminal Court UN Human Rights Council buli kitongole tolina kyofiirwa wano kankuwa ekyokulabirako gobadde okimanyi His Excellency Kyagulanyi bwe yafulumira abantu bangi bagatya Kyagulanyi agenze kuzanya document anadduse mutiitiizi biki buli omu kati asirise buli omu asirise naye kubaamuvumanga nkino I bet this kubaamuvumanga abadduse nga banoonya simu ya Kyagulanyi ejjikubako mubuuza muganda wange twetaasizza tutya nkiddamu gwokimanyi abavumanga Kyagulanyi mbwadduse okimanyi kati banonya simu ya Kyagulanyi mukubira simu gambo wayi tukoze tutya ekange etabuse nebyo bamuvumanga kati kitegeeza nti ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka kino tekiriko wa FDC tekiriko wa Jema tekiriko wa Nuupu tekiriko n'aba NIB benyini bali ku bunkenke kino kibagamba muganda wange yessaawo y'okwekalakaasa kati supakalu muve ku bintu by'esimu oba bakomede bakomede yes good kirungi nnyo yessaawo y'okkuma omuliro kati buli wamu oba oli mukulembeze oba oli muwagizi oba oli mu yessaawa kati mutegedde kansoke nkunnyonnyole America yagambye tegenda kuddamu kusupportinga Amison kuwa sente Museveni gy'abadde ateeka amagye ge Somalia America tegenda kuddamu kusasula sente jukira Amison ye mission ekuma Somalia okukendeza abatujju naye tebaliyo ba Museveni era America ekwata sente wa African Union Museveni gye yekwasa kati America yagambye tebiriimu yagamba dda Museveni agiye amajege kati bwanga America yagambye Museveni agiye amajege kati omanyi lwaki Museveni alemedde Somalia Museveni okulemera Somalia ayagala kumalirizayo baindiginansi bonna batwala commission yobattirayo kati bwera tekimumalidde nga bamaze omugobayo kwe kuyita summit eriyo ya East and Central Africa ey'abamagye ng'ayagala kubamatiza nti bamuyambeko okusaba president wa Somalia at least ye mbwakuume president wa Somalia ne government ye asigaleyo nenga bamugobye yambika ekyalese president wa Somalia ekyamulese zino zonna government ndazimuyambeko
zisabe government ya Somalia mbu asigaliyo at least ng'akuuma government ne president waayo naye nga bamugobyeyo. Kitegeeza ki nti ono omwami mission yakimanyi nti wemu batandise omufunza naye mmwe bannayuganda mujje mukoma okusirika mba muwadde chance nkiddamu. Bannayuganda gye mukoma okusirika bali ku social media abeekalakaasa abawandiika bamuwadde Museveni chance n'obudde okukola by'alina okukola. Abagenda okwekalakasa Geneva, Switzerland, mu Europe, Bungereza, mu America n'abasobola okutuukira balobist mu bafeffette mubanoonye mwogere nabo. Kitegeeza mugenda teeka omusajja ku pressure bw'eneevaamu ku myaka gye abazungu bage nenjagala muteeke pressure ku muntu gwe bayita Omungereza. Njagala muteeke pressure ku muntu gwe bayita Omungereza kizibu kya Uganda. America omulimu bagukoze, abantu ba Canada bakoze omulimu, ne gavumenti ya Bungereza munnange tuliddemu nnyo olukwe simanyi lwaki. Tosobola kuddira nsi gye wakolonizinga ayi n'oleka abantu bakolonizinga babatte mu nkola ey'ekyonoonero. Ekyo kibi nnyo, kiwa ekifaananyi democracy bwe yazimba ate yamwerabira mu ttaka. So tusamwe n'abannayuganda bali mu Bungereza n'abali mu nsi yonna, please mutegeeze gavumenti ya Bungereza ne Kabaka Charles nti bannanga omuntu gwe mwatulekera si munnansi, omusajja si abantu baffe. Naffe tetwandiyagadde kujja mu nsi zaabwe kulomberayo, twandiyagadde nnyo okubeera ewaffe. N'ekitulemesa ewaffe omusajja atutta atumalawo. Omusajja ebyenfuna abisse, ebyobufuzi abisse, bazimba nsi ndala mu nsi ndala. So kyekyo kyenjagadde obbaga mu nsonga eyo, era bannange temuzikiza katulo mwandibaddemu kuma omuliro nga nange bwenkera ku makya ne zijja nenkola vidiyo zino kusigala nga tusigala tukuuma ebbugu mugiri embaata. Bannange mwe temufuna information. For information etutuukirako wano ogaana nejjajja guno omutwe ngenda gukonekitinga ntya ne public etegera information eno. Nenengezaako kwekompozinga n'enfuma information eno ensi egitegeere. Kati banne ngenda basaba fe omulimu gwaffe tugukoze, nammwe mukole ogwammwe, abakulembeze mukole ogwammwe, ba chapter leaders n'oba walya n'onywa n'ogejja olubuto, please looza ku nsi yo Uganda. Tolina baana bagenda kuzeeka wala olina Uganda. Ekimala kimala. Jjukira abasajja betudiringa nabo bo tebafaayo. Lwaki tebafaayo? Kino kankikugamba oyinza okifuna obulungi. Gwe omuddugavu wandibadde weekengera nnyo kalayo n'embeera ze ez'obuntu. Omuddugavu onyuma nnyo ng'oli mu Africa, tonyuma nnyo ng'oli mu nsi z'amagulu meeru. Nkiddamu, omuddugavu onyuma nnyo ng'oli ku luka lwa Africa, tonyuma nnyo ng'oli mu nsi z'amagulu meeru. Ne bw'onoyogera olulimi lwabwe n'olumala n'olufuula bw'oti, era bakulabanga ekitagasa. Kali akaabwe tekabavangamu, bakulabanga omuki, bakulabanga omusibe, tekabavangamu. Omuddugavu onyuma nnyo ng'oli mu Africa, ne Africa kijonyumiramu etalimu mirembe. Africa kijonyumiramu nga ne mufirika munnaakufukidde ekyambika. Ng'ate buli kimu kitune ekisobola okutubeezawo mu Africa. Kati nnyala kugamba muganda wange, gwe gy'oli yonna gy'oli mu nsi yonna, kola ky'olina okukola, tulabe nga tulwanyisa baabasibira mu bbwa, tudde ewaffe. Nze nwana nnyo okudda ewaffe. Nwana nnyo okudda ewaffe, singa sikuuma bulamu nti Uganda eriyo ebizibu, nwana nnyo okudda ewaffe. Kubanga mmanyi kye bayita okubeera ewaka, mmanyi kye bayita Africa, naye abakulembeze batufuga babi. Kati njala kutegeeza, bano abasajja bazimba nsi mu nsi yaffe. Tosobola kuleka musajja kuzimba ggwanga mu ggwanga lyaffe ng'akozesa ssente z'amuwa musolo, ng'ate gwe akulemesa bizinesi n'obulamu obuveemu yaatwale. Kati ngenda basaba mulwana okukuuka ejjembe. Atasobola kulwana tambula, atasobola kutambula buuka, atasobola kubuuka kuba enduulu, kubanga buli kimu kisoboke. Awo nawo nvuddewo.
kati abasinga obungi kambategeeze ekitawanya eggwanga Uganda bakiyita Museveni n'obukulembeze bwonna ate Museveni ekizibu kye yo okutta si kizibu kye kubanga akimanyi nti ye fountain of honor ino obuyinza obutta so yajja kutta gwe tewerwanyeeko kati ekituufu kiri ki ekituufu kirina kutookera kulwanira ku ground kujja emirandira gya Museveni wansi tugijjawo tutya mu surgical operation ekyo nakibalekera dda wabula mukwatiddwa ebinyegenyege biri ku social media n'abawuli Museveni ge yeekulyetingira ku nsonga ezigenda mu maaso ku nsonga za corruption ngera kuwa tteeka esembayo ku nsonga ezo yerwa ffenna tukimanyi how the government operates in terms of paying debts. Mpuliriza bulungi nnyo. Ffenna tukimanyi enkola ya gavumenti gyeyitamu okusasula amabanja. Sente za gavumenti bwe zisaasana mu bitongole zitambulira mu biwayi mu mwaka zitambulira mu biwayi kye tuyita quotas. Omwaka gulimu quotas gulimu quotas nnya. Quotas nyezo walizingira sente myezi esatu gavumenti bwete bwetambula. So era gavumenti bwete bwesasula sente zayo. Kati mweche mutamanyi ku corruption scandal eno one kanchimanyo for the last time. One. Ku myaka gya Museveni kino mbadde mukimanyi kimanyo nyiro mundi ogusembayo mu kitegere. Ku myaka gya Museveni gyatasobola atambulira kati ku painkillers. Bwa penizo okusinka okujja mu public. Muyinza obutaddamu kula Museveni ng'atuwalinga eggwanga eryo nga constitution bwemulagira ogenda buli district nga kati guno omuzannyo gwa Barambalo Gahara yatambula district by district representing his boss. Ekyo temunakirowoozaako. Both ng'azannyo omuzannyo gwa corruption nga barepresentinga ne mukama we Nywande Esoferi temunakirowoozaako. Yensonga lwaki buli gwayagalidde asobola omufuna in time wadde wakirowoozezaako. Wadde wakituddeko mu ange eyo nti agenda okgenda te ngenze mpiki nga buli yenna mu structure leadership waali kiki ekimbeezaawo order from above. Kati bakuzannyo omuzannyo nga togumanyi. Ekintu kino kirimu emirundi ebiri. Balamu kati ya representinga Museveni ebbanga lyonna yagenda omurepresentinga. Temugenda kudda Museveni mulanga atambula mu district zonna kizibu ono yagenda okikola. Kati mu kikola muno bagenda kuzannyira mu deception. Deception yeruwa. Deception yeno. Manyize mbabuli ebintu bino wemala okuva nga mugamba nti musajja ono ate nga mutuufu nnyo. One. Omuzannyo gwabadde Masaka mwagulabye. Ekituufu nammere mukyala mubbi mufere mukumpanya ate mukalu. Bw'oba oyagala okumanya omuntu omukalu mu nsi yonna twala nammere. Ekyokubiri talina mpisa abazungu ze bayita manners. Lwaki bwate we yakula jukira nabagamba wakabano nabagano bagamba si mwana wa Sempijja bakuza mukuze ng'abaana abalabaze babakuza wano mukalu. Ekyokubiri talina mpisa. Ekyokusatu representinga image ya Museveni yonna gy'abadde nayo since 1980s bw'abadde yakola. Museveni abadde bajja bamugobera munanjulira tayagala nga ko muntu asobola ku standing by the law. Museveni ayagala abantu befuula bazzolo bamawaya asobola okuyinya mu nsobi ne yeekalizaamu n'alaga public nti mutuufu zaakatambye mabega.
omuntu atali muyayi atali mufere atasobola kwekaliza mu nsobi atasobola kukola mu government ya Museveni za katambi mabega nammere representinga qualities eza Museveni n'ebintu byabadde ayagalira ddala okukola ebbanga lyonna ddayo otunuleba minisita Museveni bone ebintu badde bakola bonna baba tebalina najawulo nammere n'ebbalamu nga tewali minisita asobola kukola ng'akolera ku orders eza ofisi ye zennyini amala kuba simu n'abuuza mukabawo kino ngenda kikola nti mukomo nambula ekyokukola kati bamutegedde bulungi nnyo kati wano wali deception gwe wabazannya era nakyo mukitunudde wabula bwe bazannya deception ate evayo reality ate aba bakuba kati kyekiriwa one bogenda okulwanyisa corruption nga toli meant to fight corruption oba oyingidde office ya Inspector General of Government IGG nenga tulina gwe wali osibye kitegeeza office ya IGG terina mugaso 2 bwogenda okulwanyisa structure za wansi naye nga atolese structure za waggulu eziyitamu essente oba tulinamu obuli bwokoze ompulira kati babazannya omuzannyo gw'emmwanyi mwena temwagutegedde babazannya omuzannyo gw'emmwanyi mwena temwagutegedde kati kangu bavire ku ntono yes supplying emmwanyi yali supplying nga aziwaddeyo si bwe kiri supplying emmwanyi yali supplying n'abala ne ssente ez'emmwanyi ezo si bwe kiri nti ye mu process ya gavumenti mwesasulira ne byesasulira bibeerako ebiwandiiko ompulya bulungi nnyo nti ye bakulaze oku request order emmwanyi ezo bakulazeko ebbaluwa yonna eyali esaba emmwanyi ezo supplyingibwe on order of the government oba ekitongole kyonna oba NRM secretariat nti yateekayo kusaba giwe emmwanyi bweziti ez'obukadde 15 plus eyo fomu y'okusaba ekipapula ekiraga nti baali basabye emmwanyi ezo ekipapula ekyo wakirabyeko walabeko ekipapula ekyo ekiraga okusaba kw'emmwanyi ezo nti basabye emmwanyi ezo era bakuga nti emmwanyi zaayita simetuwa emmwanyi tugenda kusasa bateekayo nenamba that is it mu protocol ya gavumenti ekiba kikola gwenna yali akozeko mu gavumenti ekimanyi bulungi nnyo nti ekintu kyonna ekya gavumenti kibeera well written nga kina records ne gavumenti kwegenda okusasulira ompulya bulungi nnyo nti beetaaga enkoko 100 wabeerawo ekiwandiiko ekiva mu minisita nga kisaba enkoko ezo 100 ani agenda zisupplyinga za receivingiddwa za stampingiddwa empapula ezo baazibalazeeko kozesa omutwe ekyo kivudde